إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Oluvanyuma lw'okutendereza Allah tabaraka wa ta'ala n'okusalira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omusomo guno nagwo kitundu mu bitundu bye tuzze tusoma nga tubizimbira ku kitabo kya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ekiyitibwa Sifatu Salati Nabi, ensala ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kyetuzze tuvunula mu Luganda era kyetugenda okumaliriza mu kitundu kino ekisembyeyo. Kyetugenda okutunulamu olwaleero mu bitundu ebiri mu ssala gwe mutwe ogugamba nti al-iqa'u bayna sajdatayn, okola iqa'u wakati w'envunama ebbiri. Al-iqa'u kika kya kutuula nga bwe tugenda okukiraba mu hadith. Hadith egamba nti kana ahyanan, yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam ebiseera bimu yuqi nga atuula entuula eyitibwa iqa'u. Entuula eyo sahabi omulala yaginnyonnyola mu hadith n'agamba nti yantasibu ala aqibaihi, yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam yesimba giriza amakulu nga atudde ku bukongovule bwe, ku bisinziiro bye, si ku bukongovule, ku bisinziiro bye, amakulu byombi n'abisitula wakati w'envunama ebbiri. Yasitulanga ebigere wakati w'envunama ebbiri, ninga bwalumu emabega twakirabye nti olumu yatuuliranga ku kigere ekya kkono n'asitula ekigere ekya ddyo wakati w'envunama ebbiri. Naye hadith eneraga nti obwolumu yatuuliranga ku bisinziiro bye byombi, wasuduri qadamaihi, ne ku bifuba ebyebigere bye. Nakinyonyola mabega nti ekiyitibwa ebifuba by'ebigere kyekinyama ekiri wansi w'obugere, amakulu kye yeesimbaggirizangako ng'ali mu kuvunama wakati w'envunama ebbiri. Hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Imam Muslim n'ebitabo bya hadithi ebirala, era hadithi ntuufu. Kati omulyango gwe tuddako omulala gukwata ku wujubu al-itmi'inani bayna sajdatayn, obwetteeka bw'okutebenkerera wakati w'envunama ebbiri. Kitegeeza nti kyatteeka wakati w'envunama ebbiri okutebenkererawo, si kituufu kwanguyiriza ng'oli wakati w'envunama ebbiri. Hadithi egamba nti kana sallallahu alaihi wasallam yalinga omubaka wa Allah yatma'innu ng'atebenkera makulu wakati w'envunama ebbiri, hatta yarji'a kullu azmin, okutuusa buli ggumba lwe lyaddanga ila mawdhi'ihi, mu kifo kyalyo. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud n'ebitabo bya hadithi ebirala. Wa amara bidhalika al-musii'a salata, era ekyo omubaka yakiragira omusajja yasaalanga obubi amakulu ekyokutebenkerera wakati w'envunama ebbiri. Waqala lahu, n'amugamba ti la tatimmu salatu ahadikum, tesobola kuba nzijuvu essola y'omu mmwe, hatta yaf'ala dhalika, okutuusa nga ekyo amaze kukikola, amakulu ekyokutebenkerera wakati w'envunama ebbiri. Hadithi eyo eri wakati eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud n'ebitabo bya hadithi ebirala. Hadithi endala egamba nti kana yutiluha, omubaka yalinga awanvuya nnyo olutuula olwo oluli wakati w'envunama ebbiri, hatta takuna qariban, okutuusa lwe kwabeeranga okuvunama okwo nga kumpi kwenkana min sajidatihi, n'okuvunama kwe, so nga ate okuvunama kwe kwabanga kuwanvu. Hadithi eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Muslim. Wa ahyanan, ate ebiseera ebimu yamkuthu, hadithi egamba nti yatwalanga akaseera nga ali wakati w'envunama ebbiri, hatta yaqula al-qa'il, n'omugambi ng'atuuka n'okugamba qad nasiya, oba oli awo yeerabidde. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Muslim. Naam, omulyango omulala oba chapter endala gye tuddako ekwata ku al-adhkar bayna as-sajdatayn, entendereza eziri wakati w'envunama ebbiri.
Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yagamba wakana sallallahu alayhi wasallam yaqul fi hadhihi al-jalsa ombaka yalinga agamba obanga ayogerera mu lutuula luno edduwa zino wammanga oba entendereza esooka yagamba nga Allahumma atefu wa filafudhi munjatula endala yagamba nga rabbi mu kifo kya Allahumma makulu ekimu ku bibiri yabikozesanga yakozesanga kyabanga yagadde bwe yamala ngokozesa ekimu ku ebyo nga ighfirli nsonyiwa warhamni era onsasire wajburni era ombikirire warfa'ni era onsitule wahdini era onnungamye waafini era ompe obulamu oba omponye warzuqni era ongabirire edduwa eyo eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud n'ekitabo kya Imam Tirmidhi era hadithi ntuufu wataratan yaqul atul olulala yagambanga ti rabbi ighfirli nga ebigambo ebyo abyogera emirundi ebiri era hadithi ekyogerako eri mu kitabo kya Ibn Majah era hadithi ntuufu naye endala ekyongerezako negamba nti wakana yaquluhuma ebigambo ebyo bibiri ombaka yabyogereranga fi salati al-layl musala ya kiro ombaka mweyayogereranga dhikiri ezo wabula wansi muhamish oba mu marginal notes Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ku namba ey'omukaaga yagamba tiwala yanfi nti nekino tikigaana amakulu kyokubanga hadithi egamba nti rabbi gfirli nti ombaka yabyogeranga musala ya kiro sallallahu alaihi wasallam tikigaana mashru'iyatu hadhihi al-awrad obutuufu bwe duwa zino okubanga zireetebwa fil fardhi musala endalike li'adami wujudi al-farqi olw'okubulawo olw'obutabaawo al-farq enjawulo bainahu wa baina an-nafl wakati w'essala endalike n'essala eya sunna wa bihadha yaqulu ash-Shafi'i era kino Imam Shafi'i kyennyini nakyo kye yagamba wa Ahmad ne Imam Ahmad wa Ishaq ne Imam Ishaq ibn Rahawayhi yarawuna bunanga balaga nga balaba anna hadha jaizun nti kino kikkirizibwa fil maktuba wat tatawwu muswali ndalike neza kiyagalire tugenda mu maaso hadithi ndali dake gamba kana yukabbir yalingo mbaka sallallahu alaihi wasallam alita takbira wa yasjudu nga avunama asajidata athaniya oluvunama olwokubiri kitegeza obogenda kuluvunama olwokubiri era kyukakatako kuleta at-takbir era hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Muslim wa amara bidhalika al-musi as-salata era kyo yakiragira omusajja yasalanga obubi amakulu nti wabanga avunama oluvunama olwokubiri aletenga takbira فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان شيخ محمد ناصر الدين الألباني يقام فقال له بك يقام مسجويو بعد أن أمره بالاطمئنان ولفنما ركبانت يليام لقي الدكتبين كريرا بين السجدتين وكتوين فدنا مبيري كما سبق أنغب تشاود إمابغا يمقاما ثم تقول ولفنما ركتبين كريرا وكتوين فدنا مبيري قام الله أكبر الله ياسنغو بنيني ثم تسجد ولفنما فدنا حتى تطمئن مفاصلك وكتوسي بيونغو بيو ربيناتبين كريرا lwebinatebenkera thumma fa'al dhalik ate oluvanyuma ekyo kikolenga fi salatika kulliha muswalayo yonna hadithi yogera kwekyo eri mu kitabu kya Imam Abu Dawud ekiyitibwa as-Sunan n'ekitabo kya Imam al-Hakim ekiyitibwa al-Mustadrak hadithi endala egamba nti kana sallallahu alayhi wasallam yalinga ombaka wa Allah yarfa'u yadayhi ng'asitula emikono gye ma hadha takbir ne takbir eno ahyanan ebiseera ebimu hadithi eri mu kitabo kya ekiyitibwa al-Musnad ekya Imam Abu Uwana ne mu kitabo kya Imam Abu Dawud ekiyitibwa as-Sunan era hadithi eyo ntuufu eraga nti ombaka sallallahu alaihi wasallam ebiseera ebimu buyabanga yasitulanga emikono wakati w'envunama zine bbiri ng'agenda okuvunama oluvunama olwokubiri wakana yasna'u fi hadhihi as-sajda Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yagamba wakana yalinga sallallahu alaihi wasallam yasna' ng'akola akolera fi hadhihi sajda muluvunama luno mithla ma sana ngachi ekifanagana nekyo kiyakolanga fil ula muluvunama olwasookanga amakulu mu ntuula ne mu ndeeta eya adhkar thumma yarfa'u ra'sahu Sheikh agamba nti oluvanyuma kati azako hadithi egamba nti yarfa'u ra'sahu ombaka yasitulanga omutwe gwe mukabbiran ng'aleta takbira amakulu ng'ava mu luvunama olwokubiri era hadithi ekyogerako eri mu kitabo kya Imam Muslim ne mu kitabo kya Imam al-Bukhari wa amara bidhalika al-musi as-salata era ekyo kiyalagira omusajja yasalanga obubi faqala lahu namugamba ba'da an amarahu bisajdati thaniya oluvanyuma lw'okuba nti yali amulagidde okuvunama oluvunama olwokubiri kama amarra nga bwe kyawudde mabega yamugamba nti thumma oluvanyuma omusaaze yarfa'u ra'sahu asitula omutwe gwe
fayukabbir naleta takbira. Hadithi eyo eri mu kitabu kya Imam Abu Daud ne kitabu kya Imam Al-Hakim ekitibwa Al-Mustadrak era hadithi ntuufu. Waqala lahu era yamugamba nti thumma sna' dhalik oluvanyuma kolanga ekyo fi kulli rak'a mu buli raka wa sajda na mu buli luvunnama. Fa idha fa'alta dhalika kibona banga okikoze faqad tammat salatuka isolayo ejja kubanga nzijuvu. Wa in anqasta minhu shay'a nebona banga mu ebyo olina kyokendezezaamu anqasta min salatika ojja kuba okendezeza mu swalayo amakulu mu mpeera y'eswalayo. Hadithi yeri mu kitabo kya Imam Ahmad ekiyitibwa Al-Musnad ne mu kitabo kya Imam Tirmidhi ekiyitibwa As-Sunan. Naam, wa kana yarfa'u yadayhi ahyanan yalinga asitula emikono gye ebiseera bimu amakulu ng'ava mu luvunnama olwokubiri ng'agenda okuyimuka. Ng'ekyo kiwedde omulyango gwe tuddako guyitibwa jilsatu al-istiraha olutuulamu olw'okuwummula. Amakulu bw'omala oluvunnama olwokubiri ng'ogenda okuyimuka okunona akeddako yalinga nkola ya mbaka sallallahu alaihi wasallam okutuulamu olutuula lutono nnyo oluyitibwa jilsatu al-istiraha olutuula olw'okuwummula wabula tiyavanga wansi butereevu oluvannyuma lw'okuvunnama oluvunnama olwokubiri n'ayimirira buyimirizi. Thumma had sheikh agamba nti oluvannyuma kati aleeta hadith yastawi qa'idan yatebenkeranga ng'atudde ala rijlihi al-yusra ku kugulu kwe okwa kkono mu'tadilan ng'atebenkedde bulungi. Thumma yarji'u kullu 'azmin okutuusa lwe lyaddanga buli ggumba ila mawdi'ihi mu kifo kyalyo. Hadith eyo eri mu kitabu kya Imam Bukhari ne kitabu kya Imam Muslim. Okutebenkera kuno okwogerwako ku kugulu okwa kkono kyalinga kitegeeza nti ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam tannayimirira kuddayo kunona raka eddako. Omulyango gwe tuddako gukwatako al-i'timadu ala al-yadayn okwesigamira ku mikono ebiri fi nuhuli ila raka mu kuyimuka oba mu kusituka okunona raka eddako. Kitegeeza obujulizi Sheikh bwagenda okuleeta bulaga nti omuntu singa aba ayimuka okunona raka ng'avudde mu luvunnama olwokubiri ayina kwesigamira ku mikono gye wabula tayina kujisitula busituzi n'asitukira ku mavivi ge. Hadithi egamba nti kana sallallahu alaihi wasallam yalinga omubaka wa Allah yanhalu ng'asituka mu'tamidan ala al-ard nga yesigamidde ku ttaka ila rak'ati thaniya ng'agenda ku raaka ey'okubiri. Ekigambo kwesigamira ku ttaka kitegeeza nti ng'emikono yesigamiza ku ttaka nga bwe tugenda okiraba mu hadithi eddako. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam al-Bukhari era hadithi ntuufu ne Imam Shafi'i yagireeta mu kitabo kye ekiyitibwa Musnad ash-Shafi'i era nayo hadithi ntuufu. Hadithi endala egamba nti kaana yalinga ya'ajinu fi salah nga afaanaganako n'omuntu akanda eŋŋano ng'ali mu ssala. Hadithi yennyini ekinnyonnyola nti ya'tamidu nga yesigamira ala yadayhi ku mikono gye idha qaama bwe yabanga ayimirira okunona raaka eddako oba ey'okubiri. Hadithi eyo eri mu kitabo ekya Imam al-Bayhaqi ekiyitibwa As-Sunan ne Imam Abu Ishaq al-Harbi ne yagireeta mu kitabo kye era hadithi ntuufu. Naam, wa kana idha nahal yali hadithi eno olw'okuba egambye nti yabanga akanda eŋŋano. Omuntu akanda eŋŋano afunya ku ngalo ze bw'abanga asituka era wano we wava ekigamba nti omuntu bw'abanga asituka ng'asitukidde ku mikono gye afunye ku ngalo ze asitukire ku bikonde. Mu ngeri eyo lwonaaba ofaananye n'akanda eŋŋano ekiri mu hadithi. Hadithi endala egamba kana sallallahu alaihi wasallam yalinga omubaka wa Allah idha nahadha fi rak'ati athaniya bwe yabanga asituse agende mu raaka ey'okubiri istaftaha yaggulangawo bilhamdu lillahi na alhamdulillah walam yaskut era tiyasirikangamu. Hadithi eyo egambye nti yasirikangamu eri mu kitabo kya Imam Muslim ekiyitibwa as-Sahih ne mu kitabo kya Imam Abu Uwana ekiyitibwa al-Musnad. Ewamu n'ekyo tulina okunnyonnyola ekigambo walam yaskut tiyasirikangamu. Abaffe kyali kitegeeza tiyasirikangamu ng'ekyagendererwa tiyasirikangamu kusoma bismillah basmala oba tiyasirikangamu yadde kuleeta isti'adha kugamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim oba tiyasirikangamu ng'ekyagendererwa kwali butasirikamu kuggulawo olw'okusomeddwa eggulawo esswala. Ku namba 3 wansi mu bigambo ebinnyonnyola hadithi eyo Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yakirungamya bulungi n'agamba ti wasukutul manfi
okusirika okwawakanyizibwa mu hadith fil hadith mu hadith eyo amakulu sahabi n'agamba nti walam yaskut yasirikangamu yuhtamal kirowoozebwa annahu sukutu liqira'ati du'a al-istiftah nti lwe lusirikamu olw'okusoma eddua eggulawo esswala fala yashmul ne kibanga olusirikamu olwo tiluzingiramu asukuuta olusirika liqira'ati al-isti'adha olw'okusomeramu a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa yuhtamal atera mu ngeri endala kirowoozebwa annahu a'amu min dhalik nti olusirika olwo luyinza okuba lugazi okusingakaawo warajihu indi naye kituufu nze gyendi al awwal kyekiri ekisoose ekigamba nti olusirika lwataasirikamu lwali lwa butaggulawo eddua eggulawo essala walilulama fi listi'adha sheikh agamba nti naye era abamanyi mu isti'adha mu kuleeta ekigambo isti'adha a'udhu billahi minash shaitani rrajim balina fi ghairi rak'ati al-ula mulaka etali esoose balina mu qawlani ebigambo bibiri warajihu indana nefe kituufu gye tuli mashru'iyatuha kwe kuba nti kituufu okubanga kireetebwa fi kulli rak'a mu buli raka n'ekyo kiwunzikiddwa nti hadithi ogamba nti walam yaskut omaka byasitukanga kunona raka eyokubiri yaggulangawo na alhamdulillah nga tasiriseemu kyali kitegeeza obutasirikamu olw'okusoma eddua eggulawo essola nekyali tikitegeeza butasirikamu nti tiyaleetanga na basmala yadde isti'adha omulyango gwe tuddako ujubu qira'ati al-fatiha obwetteeka bw'okusoma alhamdu fi kulli rak'a mu buli raka waqad amar sheikh yagamba nti era yali yalagira omubaka sallallahu alaihi wasallam almusi'a salata omusajja yasalanga obubi biqira'ati al-fatiha yamulagiranga okusoma al-fatiha fi kulli rak'a mu buli raka haythu qala lahu bwe yamugamba بعد أن أمره بقراءتها في ركعة الأولى الرجل لكم لقراءة أكباتي أجسومي ملاكي سوكا يمغامبا أنت ثم فعل ذلك الرجل ما إيشوش كولي في صلاتك كلها مصلاة ينا أما كل يتشوك سوما الفاتحة chikole mu swala yo yonna amakulu mu buliraka hadith yogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne kitabo kya Imam Muslim wa fi riwaya ate mu njogere ndala mu kifo kyo kugamba nti mu swala yo yonna yagamba nti fi kulli rak'a mu buliraka amakulu someranga mu al-Fatiha oba alhamdu hadith eri mu kitabo kya Imam Ahmad ekitibwa al-Musnad wa qala ate yagamba mu hadith ndala anti fi kulli rak'a qira'a mu buliru kutama mulimu okusoma amakulu okusoma al-Fatiha hadith eyo eri mu kitabo kya Ibn Majah ekitibwa as-Sunan ne mu kitabo ekya Ibn Hibban ekitibwa as-Sahih kati omulyango mulagwe tuddako gukwata ku at-tashahhudul awwal okusoma tahiyatu esooka jilsatu at-tashahhud ngera tugenda kusoma ku lutula luno olwa tashahhud olwa tahiyatu Sheikh yagamba فيما كان صلى الله عليه وسلم الفنيما يلينغو مكا الله صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد غاتولا ولوكسما التشهد بعد الفراغ من الركعه الثانيه الفنيما لوك ماليزا لاكا ايوكبيري يتولanga asome tahiyatu fa idha kanat as-salatu rak'atayn kas-subhi as-salatu yabiranga ya rakabiri nga subhi jalasa yatulanga muftarishan nga yeyaliride ekigere kye kiri ekyakkono nenga asitudde ekyaddiyo hadithi yogera ku nsonga yeri mu kitabo kya Imam An-Nasa'i era hadithi ntuufu yakikolanga Sheikh agamba kama kana yajlisu baina sajdatayn ngera bwe yatulanga wakati w'envunama ebbiri wakadhalika era mu ngeri yemu amakulu yatulanga nga yeyaliridde ekigere kyakkono nga asitudde ekyaddyo yajlisu fi tashahhudil awwal bwato era bwe yatulanga bwe yakolanga nga ali mu tahiyatu esooka hadithi bwetu bwekyogera eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Abu Dauda mina thulathiyya mutashahhud esooka mu swala eyeraka essatu au ruba'iyya oba mu swala eyeraka ennya wa amara bihi al-musii'a salata eri kyo yakiragira omusajja yasalanga obubi faqala lahu namugamba fa idha jalasta bubanga otudde fi wasati as-sala umakkati ges-sala amakulu mutahiyatu eyo yomakkati fatma inna tebenkeranga waftarish wa yalidhirenga fakhdhaka al-yusra ekisambi kyo ekyakkono thumma tashahhad olvanyuma olete tashahudu oba tahiyatu hadithi yogera ku nsonga eyo eri mu kitabu kya Imam Abu Dawud ekitibwa as-Sunan era hadithi ntuufu waqala Abu Huraira radhiyallahu anhu era Abu Huraira yagamba tinahani wa nahani khalili sallallahu alaihi wasallam yanzisa mukwano gwange ombaka sallallahu alaihi wasallam an iqa'in orutula amakulu ngani mutahiyatu ka iqa'il kalb ngolutula lwembwa entula yembwa tekirizibwa kugituula
kye kimu mu tahiyatu oba wakati w'envunama ebbiri. Hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Imam at-Tayalisi ekiyitibwa al-Musnad n'ekya Imam Ibn Abi Shayba ekiyitibwa al-Musannaf ne mu kitabo kya Imam Ahmad ekiyitibwa al-Musnad era hadithi ntuufu. Wa fi hadithin akhar, mu hadithi endala egamba nti kana yanha omaka yalinga aziiza an uqbat shaitan ku ntuula eyo ya sitaani yeeyo efaanagana entuula ey'embwa. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslim ekiyitibwa as-Sahih ne mu kitabo kya Imam Abu Dawud Abu Uwana ekiyitibwa al-Musnad Musnad Abu Uwana. Hadithi endala egamba nti kana idha qa'ada yalinga bwe yabanga atudde fi tashahhud mu tahiyatu walla akafahu al-yumna yatekanga ekibatu kye ekyaddyo ala fakhdhihi ku kisambi kye. Wa fi riwaya mu njogera endala egamba rukubatihi ku viviri al-yumna eryaddyo. Kati negambye nti ku kisambi negambye nti ku vivi tutwala kya vivi kubanga era viviri ba ku kisambi kubanga batunatwala ey'ekisambi tuyinza okubanga situfunidde ddala kifo kiri specific nti wano we yateekeranga ddala ekibatu kye. Wawada akafahu al-yusra ate era yateekanga ekibatu kye kyakkono ala fakhdhihi ku kisambi kye. Wa fi riwaya mu njogera endala rukbatihi al-yusra yateekanga ekibatu kye kyakkono ku vivi lye erya kkono. Basituha alaiha nga ekibatu kye akigololeredde ku lyo evivi. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslim era hadithi ntuufu. Amakulu ekibatu ekyo yakigololanga nga kiri ku vivi erya ddyo yadde erya kkono. Hadithi endala egamba nti kana yalinga sallallahu alaihi wasallam yallahu nga ateeka hadda mirfaqihi al-ayman enkomerero y'akakokola ke akaddyo ala fakhdhihi al-yumna ku kisambi kye ekyaddyo. Kitegeeza bwe yabanga atudde nga atudde mu tahiyatu yaddiranga enkomerero y'akakokola ke nga akakwasiza ddala ku vivi lye erya ddyo. Hadithi eyo ntuufu eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud era hadithi ntuufu. Hadithi endala egamba nti naha rajulan ombaka yaziiza omusajja sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalis eyali atudde mu'tamidun ala yadihi al-yusra nga yesigamidde ku mukono gwe ogwa kkono fi salamu sola. Yakimugaana nga yesigamidde ku mukono gwe ogwa kkono. Wakala namugamba nti innaha salatu al-yahud eyo nsaba y'abayudaaya oba nsala y'abayudaaya bebasala nga beesigamidde ku mukono ogwa kkono. Era hadithi eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud ekiyitibwa as-Sunan ne Musnad eya Imam Ahmad era hadithi ntuufu. Wa fi lafdhin ate mu njatula endala yamugamba nti la tajlis hakadha totuula bwotyo innama hadhihi jilsatu alladhina yu'adhabun kubanga mazima eno ntuula yaabo ababonyaabonyezebwa nga bwe bayudaaya. Era hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Ahmad era hadithi ntuufu. Wa fi hadithin akhar ate mu hadithi endala yagamba hiya qi'datul maqdubi alaihim eyo ntuula y'abantu abanyiigibwa ey'okutuula nga weesigamidde ku mukono ogwa kkono. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam ekya Musannaf Ibn Abdur Razzaq era hadithi ntuufu nga Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani bwe yagamba. Kati omulyango gwe tuddako gukwata ku tahriku al-isba'i fi tashahhudi okunyenya olunwe mu tahiyatu luno olwanva mu mba. Ensonga eno tugiwulirize bulungi kuba bangi balowooza nti okunyenya olugalo mu swala kuzanyira mu swala. Sheikh yagamba nti kana sallallahu alaihi wasallam yalinga omubaka wa Allah yabsutu kaffahu al-yusra nga ayanjuluza ekibatu kye eky'omukono ogwa kkono ala rukubatihi al-yusra ku vivi lye erya kkono wa yaqbidu nga azinga aswabi akaffihi al-yumna ennwe z'ekibatu kye ekyaddyo kullaha zonna wa yushir naye nga asonga bi isba'ihi olunwe lwe allati tali al-ibhama oluddirira kyala kisajja lwava mu mba n'alusonga ila al-qibla nga lwolekedde mu qibla wa yarmi bi basarihi ngera akasuka amaaso ge ilaiha eri olunwe olwo. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslim n'ekya Imam Abu Uwana n'ekya Imam Ibn Khuzaima era hadithi ntuufu. Ekyokubanga yakasukanga amaaso ge ku lunwe lwe ng'ali mu tahiyatu kiba kiraga nti we tugambibwa okuteeka amaaso we tuvunama kikola nga tuyimiridde
ne bwe tubanga tutudde tukasuka amaaso gaffe wetugenda tukasuka amaaso gaffe ku lunwe olwo okujjako nga tuli wakati w'envunnama ebbiri awo wa amaaso tugakasuka wetuvunnamira. Kana yalinga sallallahu alaihi wasallam ino hadith yalinga idha ashara bi isba'ihi yalinga bwe yasonga ngo olunwerwe walla ibhamahu ng'ateeka kyala kisajjawe ala isba'ihi alwusta ku lugalo lwe olw'omumakkati. Bwe yasonga nga luno lunva mumba ngaddira kyala kisajja ng'agiteeka kungulu w'olugalo luno olwa wakati olusinga obuwanvu. Hadith eyo eri mu kitabu kya Imam Muslim era hadithi ntuufu. Wataratan atolulala kana yuhalliqu bihima yalinganga akola kaddaira wakati w'ennwezi ebbiri amakulu kyala kisajja ne luno olwa wakati nga akolawo obukozi kaddaira nga talutadde kungulu wabula nga zikwataganye ku mitwe gyazo zombi abwati olumu bwe yakolanga sallallahu alaihi wasallam. Nduze ekifaananyi kye kitegerekese bulungi era hadithi eyo eri mu kitabu kya Imam Abu Dawud era hadithi ntuufu. Wakana yarfa'u isba'ahu yalinga asitula olugalo lwe olwo olwanva mumba hadisi bwetu bwegamba yuharrikuha ng'alunyeenya yad'u biha era ng'alusabisa. Kitegeeza okulunyeenya nga alusitula ng'alujja waggulu ng'alussa wansi kubanga yeyenyeenya atabi'i erinnaakyo ey'obutonde okusinga eno ey'okunyeenya ng'ova ku ddyo n'odda ku kkono. Hadithi eyogera ku kunyeenya olugalo eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud era hadithi ntuufu ne mu kitabo kya Imam An-Nasa'i era nayo hadithi ntuufu ne mu bitabo ebirala ebitatera kuwulikika nga ekiyitibwa Al-Muntaqa ekya omumanyi ayitibwa Ibn al-Jarud nakyo kitabo kya hadith n'ekitabo ekirala ekiyitibwa As-Sahih ekya Ibn Khuzaimah n'ekitabo ekirala ekiyitibwa As-Sahih ekya Ibn Hibban ne mu bitabo bya hadithi ebirala. Era ombaka yayogera ku kyokunyeenya olugalo n'agamba nti lahiya ashaddu ala shaitan mazima ddala ddwo luzibu nnyo eri sitaani min alhadid okusinga ekyuma yani amakulu asababa olugalo luno olwanva mumba. Hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Imam Ahmad ekitibwa al-Musnad n'ekitabo era ekitibwa al-Musnad ekyomumanyi ayitibwa al-Bazzar era hadithi ntuufu. Ku nsonga y'okunyeenya olugalo Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani bwe yali annyonnyola hadithi eno eraga nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yasonganga olugalo ng'era alusabisa yannyonnyola n'agamba nti wafihi dalili mulimu obujulizi ala annahu kana fi akhiri as-salah nti kino yakikoleranga ddala paka mu nkomerero y'essala. Yajuliza Imam At-Tahawi ku nsonga eyo. Ye kanyini Sheikh n'agamba nti qultu nange ngamba fafihi dalil mulimu obujulizi ala anna sunna nti enkola ey'omubaka an yastamirra fi ishara omusaaje kwe kubanga agenda mu maaso n'okusonga olugalo olwo wa fi tahrikiha ne mu kulunyeenya ila salaam kutuusa lwatoola salaam li anna du'a qablahu kubanga okusaba kuliwo olubereberye lwa salaam wa huwa madhhabu Malik wa ghayre era gano ge madhhabu ga Imam Maliki n'abalala abasigadde. Sheikh yagenda maaso waliwo bye tubuuseewo olw'okufunza n'agamba nti qultu era ngamba nti waminhu yatabayyan era mu nsonga eyo kinnyonnyoka bulungi anna tahrika al-isba nti okunyeenya olugalo fi tashahudi mu tahiyatu sunnatun thabita ani nabi sallallahu alaihi wasallam nkola enkakafu era entuufu okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam amila biha Ahmad wa ghayru yagikolerako Imam Ahmad ne banne min a'immati sunna mwabo ba imamu abakoleranga ku nkola y'omubaka. Sheikh bwe yamala n'alabula n'agamba falyattaqillaha rijalun bate Allah abantu yaz'umuna anna dhalika abathun abalowooza nti okuzanyira mu swala la yaliqu bis-swala nti okutasaanira mu swala fahum min ajli dhalik nga nabo olw'ensonga eyo kiyita nti kuzanya la yuharrikunaha nga tibalunyeenya ma ilmihim bithubutiha so nga bamanyi nti ddala obukakafu we buli nti omubaka yalunyenyanga weyatakallafuna ne beekaka fi ta'awiliha mu kukivuunula n'okiwa amakulu amalala ekyo ekyokunyeenya olugalo bima la yadullu alaihi al-uslub al-arabi nga style y'enjogera y'oluwarabu teina na weragira nnyinnyonnyola yaabwe gye bannyonnyola wa yukhalifu ne babanga baawukana fahama al-a'immati lahu entegeera y'aba imaamu bo engeri gye bakitegeeramu. Ensonga eyo
shekhe nga bwagirabudde teri yokka tekiri nti mu butuufu ekyokugamba nti kuzanyira mu swala abo bokka be yali avumirira nti be bakitwala bwe batyo, wabula ne mu bitundu ebirala bingi omuli ensi yaffe eno Uganda ne mawanga amalala balaba nti kuzanyira mu swala, naye nga hadithi weeri ntuufu ekyogerako nga hadithi bwe tuzirabye. Hadithi tuwongera mu maaso, tugenda mu maaso ng'omaka yagamba sallallahu alaihi wasallam kana sallallahu alaihi wasallam yalinga omubaka wa Allah yafalu dhalika fi tashahudain, ng'ebyo byogeddwa mu ngeri gye yasongangamu olugalo ng'abikolera mu tahiyatu ebbiri jami'an zonna, oba byonna ng'abikola. Hadithi eyo eri mu kitabu kya Imam An-Nasa'i ne kya Imam Al-Bayhaqi era hadithi ntuufu. Wara'a rajulan, hadithi egamba nti yalaba omusajja, omubaka yalaba omusajja sallallahu alaihi wasallam yad'u bi isba'ihi, nga yasabisa nweze bbiri. Faqala, kutusali yamugamba nti ahid, yawula Allah, ahid yawula Allah, wa ashara bisababa, tusali yasonga olunwe olwanva mumba. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Al-Musannaf ali mu kitabo kya Ibn Abi Shayba ekiyitibwa Musannaf Ibn Abi Shayba, era hadithi ntuufu eri ne mu bitabo bya hadithi ebirala. Kitegeeza oba osonza olugalo, gezangako nnyo okulaba nti osonga lumu lwokka. Waliwo bangi asonga kyala kisajja n'asongerako ne lunva mumba, etali nkola ntuufu, awo ojja kuba toyawudde Allah tabaraka wa taala. Mpozi nyongerako n'ekigamba nti waliwo abagamba nti olugalo tulusonga twakwogera ekigambo nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mutahiyatu, ekyo si kituufu. Ate waliwo n'abagamba nti olumala okukyogera nga olussa wansi, ekyo nakyo si kituufu. Tulabye ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam olwayingiranga mutahiyatu ng'asonga olugalo ng'era alunyeenya, ng'era newatuukira mu kusaba ng'era aba akyakola ki, akyalunyeenya. Nolwekyo byonna ebyawukana ku ebyo tebiriko bujulizi kuva ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Omulyango gwe tuddako